Pretty. Yes? Yangwa naawe ove mu kinaabiro nange nzije naabo obudde bugenze. Why? Right, kunyingiza pale mmaliza. Aha. Sasa pesa pale kutalo yangu, ile sawa kuli. Ne wano wongamba teriiwo. Keberawo. Kwako. Okay. Thank you. Ugenda. Listen, some people is going to see that. Keberawo mu suitcase. Abaye. N'omususu okumbuganira. Kyokka Sonia, oba ekyokusituka gye tugende tusome oweza tukuwoganira. Tonkuba nnaku yo. Mugende musome munambe ebyo. Kyokka maama wamalayo. Temwerabira okuzzaawo mu Lwaki toyamalidde ku biri bugwe mukazi? Tusa tugende? Muliriza. Yes, darling. Yes, darling. Oh, no. It's just I'm sick. No, honey, sirina sente. Sure. Yeah. Thank you, honey. I love you so much. I love you too. Mwah, 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 mwah. Take care. Thank you. Hey. Kiki etulabako wano?
muneyako ate n'abako. Era abazadde bamwe babande. Banaye olaba atuwa. Aha. Nzooma. Ebyo bye mutabala muli nzijukirira ng'okwo. Era ku kikusa wadde muzibu. Yoga mukazi wate omuntu woba omuwadde ekyokulya muwe n'omutima gumu. Kalimana kafresha kamubaddemu. Fikaliwa. Jangu nkime kositeyo. Sibula nakuwo. Ma. Esate tulidde. Boy. Sinyama nze ngenda sako ejja akantu. Aloko kuba. Nina ina we ninde nyago ogikubyewo. Oyagala ki? Oyagala ki? Kale njikotte. Kale. Soko nimuze ku kile kibuuka kimali nakyo mabiganga tutuli mu lecture. Kile kyonna. Balabanga mukukuta. Bali kungamba. Why? Ensonga za gavumenti bali baagala njawulo. Abaagala gwawula. Ya, si gwe byoyagala. Alina ssente naawe byange omanyi ndi wa ssente. Alina ssente walina ky'oŋŋamba. Ingira. Gwakubye wena. Nzigiza amazina. Hey girls, Hey. where's Sonia? Oh, she's gone town. When she returns, help me to just leave it her. And when she returns, tell her that I passed by. Okay, boss. Okay, next time. Okay, boss. Sometimes I beat that dude. Nga lwaki omusaasira ani abe mukaka? Esooka okebere tulabe aleese biki. Sonia naaba kutwala. Nze ndi eri ewange neebase. Namwe ekyo kyemukola si kirungi. Naawe tulekere tuli balokole. Kosiwaka. Era, ojje mbona abulya ne kosiwaka Yesoni yamusanga waka. Ogamba, mutemira abaagala? Abatwagala nga bakola ne kosi waka. Yesoni yanga abafuna. Tuzanye okwetta ku Sonia. Warning nabwe. Come on. Lwaki onyumisa buli ssaawa? Beera ngenda kukuba. Namba olimba. Ayi. Come on. Nze kinkola naawe. Adi gwe. Kale ntwala ntwala. Leero mazeemu yebikuntamya. Kale kyanga.
abadde ki? What the hell are you saying? Just can you do Naye lwaki omunyweseza omwenge omungi? Just nze ndi waka bwebampansiza bupangisa kasita mutuusiza bulungi ndowooza niwengenda. Kale bambi weebale nnyo. Kale bano Naye Sonia naawe ki ekikunywesa omwenge omungi bwe gutyo? Mind your own business. Hello, Priscilla. Hello, Dad. How is my daughter? I'm good, Dad. How are you doing? Well, I have come. I'm just here in the parking waiting for you. So we can go here and have the lunch. Okay. That's great, Dad. All right, Dad. I'm on my way. Sonia, are you going somewhere? I'm going. Hello? You don't know how to keep time. I'm sorry. Hey, Sonia. Sonia, this is my dad. That is Sonia, my roommate. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. I think we should go. Okay. Okay. Adam Town. Adam Town. Sonia, engeri gy'odda mu town ndowooza tukutwaleko. Mbadde ninda wano fiiki naye engeri gy'atatuuka muntwaleko. Okay. So you guys, you're friends. Oh, yeah, yes. We are very good friends. Okay. We are going to have lunch. I think you'll join us. It's okay. It's okay. Yeah. Then after there, you go where you are going. Thank you. Yeah. Mark, maliriza njagala kugenda. Ondabyeko mangu mangu. Mark, kyekyo. Sente, olabye ki? Zaaki. Linyako boda. Balansa mubeeremu. Mark, nakyamawa. Ddala tewali. Kati gwogenza okuntuna n'ompimapima ng'olanziramu akakatwalo. Kati gw'oyagala nze nkole ki? Nzibe bubbi. Mark, it seems you can no longer afford this. Ojja kunoonya bwo obutwalo.
You've come to see Sonia. Yeah. Tolina bwoba. Ebbuba eryaki? Ngenda nebuuza abakazi twagala ki? What do you mean? I wonder. How can someone cheat on a handsome guy like you? This baby. Nde bano munda mu rumu yange. Oh, baby, I'm sorry for making you wait. Manyirewa. Nesoni. Achi mulenzi ani mtobaawo. This is the one Madam said. By the way, sente ziwansaba. Yeah. Kikibadde kindeese namanyi oba banfuniddeyo. Kakati. Sonia. Hey, for real. Zonna zaano. Kati ogenda kugira ng'omuwozi ne ssente. Anko abadde alina ssente ze yansuubiza. Bw'anazimba nga nkuwa. Bane Sonia. Simanyi nageyinza kwebazaamu. Ngina kutusasula ntya? Engeri gy'okuneebazaamu. Nze ngimanyi. Come on, come on. Hey girls. Hey Sonia. Betty njuye kujja ondowooza engoye. Nja kujja. Naye make sure nti okeera kukuba nina gye ndaga. Oyeza mama. Naye akantu ako keeraga. Kiraga ne kabamu ne ku ssente. Kyogamba ekasoose okubaamu ne ssente. Mugambeko wamu. Oba yamutamira butamiivu. Nze mba njagala ssente. Kika ssente naye talina kumanyira bwakyo. Viki bw'oba kuona bali baakwatagana tosaayo kikyo. Era yeyongera okukwatagana.
Hey, Betty, you're not serious. Since morning waliko obugoyo obutono. Sonia wadde amazzi tegaaliiko. Ate omukazi alina akafunzo yakakomawo kati. Grace, you are ready, Linda. Johnson, I'm Yes, darling. Yes, please. Really? Just 2 days, you're missing me. Me too. Mama, sukari. Sonia, tolidde? Lwaki? Nambye saagala ndi bulungi. Bw'oba bw'ogambye. Ate n'ekirala Katete kwaddayo gakunneeyazikako. Nagenze ewa Betty nga Katete yakozesa tekaabaki. Tugenda kwambala ki? Emmanya. Sonia, lwaki tokaakalya Katete? Owaaye! Ye ng'oyaka. Abantu abeeyazika temubeera bantu. Nkugambye Katete inaze. Neewumulire nawe. Omuma badega. Bwe kiba nga tekirayisa bubi. Musirike. Kale nnyabo. Abo tufuze bubi. Otufuze bubi. Betty, how are you? I'm okay, how are you? Good. Ho? Bulijjo neetenda eddiini naye ate bw'onsusseeko. Kyogera nawe Bible gisoma. Gisoma naye ate bw'oli ku level ye. Nange. Bible embali ennaku yange. Shii, aleka naye Priscilla. Bwenga olina ennaku kidda. Don't judge books by their covers. It's not that we judge books according to their covers. Ego naawe kyo kyeragiramu. Tuition osasula mwaka. Tuddangako awo n'oddaagayadde ekintu n'ekibi. Ddala mazima ennaku nga kwekwagaza ki? Nange nina obulumi bwange ku mutima. Betty, manyi mama wange yafa nga ndi muto. Mama nga amaze okufa, taata yasalawo obutajja mukuwasa mukazi mulala asobole okunkuza obulungi. Wabula nga wayisa akaseera mikwano gye gyamuwa amagezi addemu akole ki awase era yawasa naye okuva taata we yawasa ekimu kyakyuka nga taata bw'ayagala okuntwala mu masomero amalungi nga mugamba lwaki anyononerako ssente. Nange olowooza nze nandyagadde okusoma nga nva mu hostel ng'empulira nandyagadde okuva awaka nga bwe nzija ku campus. Priscilla olaba, nze nawe tulina bibi bye tufaanaganya. Kati nze ondaba, dadi waffe yafa nga tukyaleka.
era mami waffe yatukuziza nze ne bato baffe. Naye olaba teweekubagiza. Buli kimu kijja kuba bulungi. Ekirungi gw'olina dadi waafaayo. Bayira, nabadde nkimye ku katabo. Baabi. Lisiga, wali ogezeko mu nnyaffe? Sijjangayo naye olunaku lumu ndya kujjayo. Jangu tugende kati. Naye nga mbulira njagala kwebakamu. Naye twali eri tuyinza kwebaka zino ssaawa. Just kwekubagiza kwe kukuleetedde otyo, jangu tugende. Woogana ngenda kutwala ebyempaka. Jangu tugende. Kale nga olemeddeko tugende. Aha, ompise mu bwangu kiki? Mr. Emma, I'm pregnant. What?